وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Basema banyabo musanyuse nnyo okubeera ko ono nammwe ku lunaku lwaleero. Nze Patrico Mujuuka nkolera ku CBS FM radio Ssaabasajja ndiwe ekiyirirwa kiri mu ggombolola y'Ekimenyedde mumukono. Nsanyuse nnyo okuba nti nzize wano olunaku olwaleero era nyongera mu ngeri y'enjawulo okwebaza Haji Batemyetu. Sebo neyanza nnyo neyanze baalakala ofifu. Haji njagala kumwebaza mukadde wange ono ne Hajjati watulaze Hajjati Mariam. Hajjati Mariam yeyambuliramu ku nsonga era nga bw'azinnyonnyodde. N'aŋŋamba nti kano bwe kati kajja kukola era ne tukaleeta. Posi kye njagala atereezeemu agambye nti oba oliawo saamwesigaye ensonga lwaki nzigiddeko. Nedda nzize mukwatirako yo omukyala nga biyinza omumenya ate nze amaanyi nkyalina ne ŋŋamba katujje ffembi nze nkwate ebizito yakwata ebitali bizito nnyo. Olw'okuba nti ndi muntu akkiririza mu ddiini era akakasa nti abantu okuba obulungi n'eggwanga lyaffe okuba obulungi n'okuba n'abantu abalimu obuntu n'okuba n'abantu balamu, eddiini kintu kikulu. Era bwe ndaba omulamwa nga gulimu eddiini nsitukiramu n'enkola Allah kyaba nsobozesezza. Oba oli awo oluusi nandibadde enkola kinene oba ng'omutima gwe gwagala nkoleko kinene okusinga ku ekyo, naye oluusi Allah kyakusobozesa okola ekyo n'osigala ate ng'omulaajanira oba oli awo akwongereyo. Era ensonga lwaki tugasseeko ezo Quran 10. Mukama wange nga bw'atugambye nti tuli ku ssomero zijja kuyamba nnyo abaana bwe banaakula nga balimu omutima ogw'eddiini. Oba oliawo nti ffe abantu abakulu emitima egyaffe gyakyankanana dda era osanga olinaga nze nva mu maaso nafaafaagana nze siri muntu muno nga yagamba. Kati ensonga lwaki mba njagala nnyo tulwane ffe nga bwe tusobola abantu abakulu emiti gino emito, era nsanyuse nnyo okusanga nga mulimu abaana abato bangi. Tufeeyo okubasomesa eddiini, tubayigiriza eddiini bakole nga batya Allah, nga bakola ebyo byatulagira okukola. Oba oli awo Uganda yaffe ey'enkya eneeba nnungi okusinga bweri kati. Gye tulimu kati naffe tweraliikiriza. Owulira nti omuntu yatemyeko munno omutwe ne baguleeta nga gukutte bw'ati nga yakumutemyeko. Oli yakutte paasi n'agiwumuza ku munne, nnaku zino mbiraba mu mawulire. Oli n'ava ne batwaga omugongo agajjo gaabaddemu mukyala omwana wa mujjawo, omugongo gonna nga yagwokyayokya yagwokyayokya. Sirowooza nti omuntu akuze ng'alimu eddiini aba asobola okukola ekintu bwe kityo. Y'ensonga lwaki nzisa nnyo essira ku kigambo ky'eddiini. Era nnyongera okusaba bataata ne bamaama mwongereemu amaanyi okulaba nti abaana bano tubakuza balimu eddiini. Nakulira mu maka awaali abasiraamu, naye nga tulinamu waalimu bwajja nga ssaawa yakusomesa baana bamukambwe ennyo. Abaana ne bakwata eddiini, abaana ne bayiga eddiini nga naffe batweyagaza. Naye ennaku zino abazadde emirimu ndoza gitumazeewo. Tugenda ku makya tudda kiro tubaleka beebase tusanga beebase. Abamu ne mu masomero gye tubateeka tetutunuulira ku kya ddiini, oluusi tufa ku kya ssente. Basaba mmeka? Ffe nga tuwaayo mwana nga tetufuddeeyo kumanya nti omulamwa kwagenda okutambulira gunaasobola omuyamba okuba omuntu anaayamba eggwanga lye, okuba omuntu anaayamba bantu banne. Sekabadde atubulira wano okufa ku bakadde baffe. Oluusi abazadde ensobi eyo eba ku ffe ng'abaana baffe tebatulabyeko nga tufaayo ku bakadde baffe. Kati naye naakula nga takimanyi nti omuntu afaayo ku mukadde we. Naye omwana bw'aba akulaba ekiyindi neetuuka n'ogamba kantwale bino mbitwalira bakadde bange.
ekisibo ne kituuka n'akulaba ng'otwala bino mbitwalira bakadde bange basiibulukuke n'akusanga ng'oguze ekkanzu ogitwalira bakadde akula akimanyi nti omuntu afaayo ku mukadde we. Kyensaba nti wadde tunaabagamba naye tubagambe nga tussaako n'ebikolwa, oba oliawo eggwanga lyaffe ery'enkya linaabaamu abantu abalimu ensa, linaabaamu abantu abafaayo ku ggwanga lyabwe, abantu abafaayo ku bantu bannaabwe, abantu abafaayo ku bakadde baabwe. Njagala kubeebaza, bangambye bampadde eddakiika 5 ziyisizaamu, naye nga njagala okubeebaza okunyaniriza wano olunaku olwaleero, ate n'okukkiriza akantu kano. Kamama atugambye tuwonye kano, okayisa otya? Atalina luba tasaasisa kasawo. Asobe Allah asaasire kali kabeere k'amaanyi nga n'atalina luba asaasise kasawo. Njagala kubeebaza nnyo. Leero buyinza okuba gwe gusoose okuyingirako wano naye muno mbaamu nnyo, naye nga leero si gwe gusembyeyo okuyingiramu. Era olunaku olulala insha Allah mujja kundabiraawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi